eyali amyuka omuwandiisi wa kkooti Cissy Modasi Kavuma n'eyali omulamuzi wa kkooti Moroto Ruth Nabasa bagobeddwa mu kitongole ekiramuzi nga bano babalanga okweyisa mu ngeri etasaana. Akakiiko aka Judicial Service Commission bano ke kabalagidde okwamuka emirimu gy'essiga eddamuzi nga kigambibwa nti emirimu babadde bagikola bagivuluga nga gikontana n'amateeka g'essiga eddamuzi. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa akakiiko kano, Modasi ono agobeddwa oluvannyuma lw'okukozesa obubi obuyinza obumuweebwa ekitongole ekiramuzi. Ono kigambibwa nti aliko vulugu yenyigiramu eyeekuusa ku akawunti za Ssettendekero Makerere, saako akawunti za Uganda Nursing and Midwifery Council n'akawunti z'omuntu Ssekinoomu nga yakikola mu ngeri emenya amateeka. Ono era avunaaniddwa olw'okujeemera ekiragiro kya Ssaabalamuzi kye yayisa nga tewali musango gwonna gulina kuwulira mu biseera bya COVID-19, wabula omulamuzi ono yagenda mu maaso n'okuwulira emisango. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwaka 2020 Modasi ono bwe yali ng'akola ng'omuwandiisi wa kkooti e Masaka ng'ali wamu ne Tom Kyemutayi, waliwo emisango 3 gye beenyigiramu era nga kino akakiiko ka Judicial Service Commission kagambye nti gyali giweebula essiga eddamuzi era nga gikontana n'amateeka. Kigambibwa nti Modasi ono nga yeekobana ne munnamateeka Aleo Mugisha saako Martha Oshaba saako Director wa Ram Engineering Company Julius Magambeje beenyigira mu bufeere era nga bano baafera ensimbi obuwumbi 3.5 okuva mu bakulu ku Ssettendekero wa Makerere. Ekitongole ky'amakomera mu ggwanga kisabye bannamateeka ba Kano Kizza Besigye okuba abakakamu nga bwe balinda okuyimbula Kano Kizza Besigye, era kitegeezezza nti kino kirinda okuwabulwa okuva eri Ssaabawolereza wa gavumenti ku kisembayo ku kuyimbula abasibe bano. Abakulu mu kitongole ky'amakomera mu nsisinkano gye babaddemu ne bannamateeka ba Besigye bategeezezza nti tebalina buyinza kuyimbula Besigye ne banne okutuusa nga bafunye olukusa okuva mu bakulu. Bannamateeka ba Besigye oluvudde mu nsisinkano eno nga bakulembeddwa mu munnamateeka okuva e Kenya Martha Karua bategeezezza nti tewakyali tteeka me bavunaanira muntu waabwe era ng'asaanye okuyimbulwa mu kiseera kino. Martha Karua mu binnyonnyoddwa byonna ategeezezza nti ekitongole ky'amakomera tekisobola bwe kiba nga tekisobola kuyimbula muntu yenna nti kitegeeza nti tekirina buyinza era nti ekyokugaana okuyimbula abasibe kaakano kikikola mu bumenyi bw'amateeka. Have pointed out to him, as of today, the prisons have no valid warrant to be able to continue holding Dr. Kizza Besigye and Obed Lutale, as the court at Makindye did not sit today following the court's ruling. It means the warrant has not been extended for detention, but the commissioner the prisons require the advice of the Attorney General. So there are certain actions to be taken to expedite that, and that's what we are going to do. But we realize that, yes, we need to engage the Attorney General's office. We already were in the process of doing that, but we needed to point out to the prisons that they have no valid warrant to continue remanding our clients. Yelo di meya wa Kampala Salongo Erias Lukwago ng'era y'omu ku bannamateeka ba Kano Kizza Besigye ategeezezza nti olwaliro bagenda kulumalako nga banoonya omuntu oyo yenna akyalemesezza okuyimbulwa kwa Besigye. Poliisi erabudde abantu okuba obulindaala ku bafeera abeeyongedde nnyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bano bafera okuyita ku masimu n'emikutu emitimbagano. Okusinziira ku poliisi egamba nti abafere bano bakozesa ennamba z'essimu okuva mu ggwanga lya Kenya ne banyaga ensimbi nga bakozesa amasimu n'ebintu ebirala. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru agambye nti abantu bakozesa ennamba eziri mu mannya okuli eya Dr. Kowelo Kiruyi, waliwo eri mu Dominic Kosoke, waliwo eya Ezra saako Kibedi
Kibedi Kinandeti okunyagula ensimbi ku bannayuganda. Onyiga n'oyingira mu system ne bawamba WhatsApp yo, so ogenda okusanga nga WhatsApp account yo bagiwandi. So tuyina complaints zijja ku police ku misango gino egya cyber. Twagala n'okubategeeza nti mu kunoonyereza kwaffe waliwo enamba zino ze muyina okuteekinga very serious, ze z'abafere bennyini ba lukulwe. Ebyo nga bikyali awo, poliisi etegeezezza nti yakutwala abantu bonna mu kooti abagambibwa okwenyigira mu vulugu n'okubulankanya ensimbi za PDM mu bitundu by'Erango wamu n'ebirala. Omukulembeze w'eggwanga bwe yali alambula enkola ya PDM Erango Sabbiiti ewedde yalagidde ssaabapoliisi w'eggwanga Abbas Byakagaba obutawa kakalu ka poliisi abantu bonna abeenyigira mu vulugu w'okutwala ensimbi za PDM. Wano omwogezi wa poliisi Lusoke Kituuma agambye nti bamalirizza okufuna obujulizi ne fayiro z'abano ziwedde nga kaakano bagenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa. President yawa comment ku police bond ezirina okusazibwamu abantu abamu ababba ssente abateeberezebwa okubba ssente za parish development model mu Lango sub-region. Kati bano bali babalekula because babakwatira mu budde nga kooti negundi ofisi ya DPP zaali tezikola mu budde obwo bwe tuyingira mu festive season. So tugenda kubatwala mu kooti immediately. Kizuuliddwa nti yunivasite za gavumenti tezirina muwendo ogw'abasomesa ogw'essalira n'abakugu abalina okusomesa abayizi abayita mu yunivasite ezo. Alipoota ekoleddwa akakiiko ka paalamenti akalondoola ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eraze nti yunivasite ezimu omuwendo gw'abasomesa gwe zirina tegusukka bitundu 10 ku buli 100. Alipoota eyavudde mu kwekenneenya embalirira y'eggwanga ekyali mu bubage y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 eyatunuulidde okukuba ttooki mu bwetaavu bw'ensimbi mu yunivasite za gavumenti zino eraze nti yunivasite ya Busitema erina abasomesa bakola ebitundu 10 ku buli 100 byokka. Yunivasite ya Muni erina abasomesa ebitundu 11 ku buli 100 ate Gulu erina abasomesa ebitundu 21 ku buli 100. Kabale n'Embala University of Science and Technology zirina abasomesa nga bakola ebitundu 25 ku buli 100 byokka. Yunivasite y'e Kyambogo y'okubasomesa berina okubeera nabo ab'essalira erinako ebitundu 35 ku buli 100 ate Ssettendekero enkulu ey'Amakerere erina abasomesa ebitundu 4 ku buli 100 bokka. Yunivasite eya Mubuzi yo erina abasomesa ebitundu 34 ku buli 100. Yunivasite y'e Soroti erimu abasomesa ebitundu 2 ku buli 100 kwabo berina okubeera nabo ate Lira erina ebitundu 31 ku buli 100. Alipoota y'emu eraze nti ettendekero lya Uganda Management Institute lirina abasomesa bakola ebitundu 57 ku buli 100. Mountain of Moon University yo erina abasomesa bakola ebitundu 72 ku buli 100. Okutwaliza mu yunivasite zino okuwandiisa abasomesa ab'essalira abalina okusomesa abaana b'eggwanga zeetaaga ensimbi obuwumbi 54 ku buli 54 ezitali mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026. Yunivasite zino obutabeera n'abasomesa ab'essalira kireetawo ebibuuzo ku mutindo gw'abayizi abafuluma mu yunivasite ezo abasomesebwa buli mwaka. Alipoota eno ekoleddwa nga gavumenti yeetegekera okuggulawo yunivasite endala okuli Busoga saako yunivasite y'e Bunyoro. Alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti ekyali empya ekwata ku mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 gye yafulumya gye buvuddeko yalaga nti yunivasite ya Makerere ne Makerere yunivasite ne Mubuzi abayizi abali eyo mu 7 abeewandiisa ku mutendera gwa masters degree kibatwalira kaakano emyaka 4 okumaliriza kyokka nga balina okusomera ebbanga lya myaka 2 erirambikiddwa mu mateeka. Obuzibu bwonna Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agamba nti buva ku yunivasite ezo okubulawo abasomesa n'abakugu okulondoola ebyo ebinoonyerezeddwa abayizi n'okukakasa naddala abayizi abali ku masters degree.